aha tukusanze gwe munne washide nnyo ate ng'otanze n'amaanyi tuyazadde munanga anti ontiisizza nti tukusanze ng'eyabbye ojasti yazadde eyo ansa si yange yakubannyonnyola naye bw'aba yazadde era ajja bagamba kubanga alina abawagizi alina abagoberezi ayagala nnyo nga bwe yabagamba nti ndi lubuto ne mu kuzaala ajja bagamba nti nazadde tubale tumanyi nti gwe mukwano gw'ennyo bikimu okimanyi anti bwe mba nkimanyi n'antuma nzije mbagambe otubbirako bw'aba yazadde era mujja mmanya nti yazadde ye kati gwe omunne we omunda oba olina okuba nga first hand information eri kuggwe mukwana amawulire ga Shiba yazadde sinze nina ogabawa ye yalina ogaba ewera kubanga sinze nazadde buuza ekinkwatako nze nga tukyali ku oyo mwennyini waliwo ebitambulatambula ye bu audio wabuwuliddeko bu audio nabuwuliddeko ze sinawulira audio tukuteeko owuliremu ate ompuliza mukwana tonteerako naye tobeera ku internet Amelia nze internet mune sigibeerako nnyo nze siri muntu nnyo wa internet nnyo kasantekayo ebintu byange sibeerako nnyo ogezaako kwebuzaabuza oba oyogera mazima audio tonabaziwulirako ate okwebuzaabuza ki nga neebulizabuliza era kwani kuba okujaguza okuli wano kwe tukusanzeemu kulaga nti waliwo ky'osanyukira kyotayagala tugamba munnange ffe buli kaseera tubeera happy era tuba basanyufu okitegedde kati gwe oba olina ebizibu byo gw'omanya nange nina ebyange mbiwummuzaako wabbali n'ensalawo mbehabi zo audio waziwulidde kuba twagala oweebuzeebuze audio ki audio nga Shiba ayogera ne co-wife we yes sinnaziwulira naye nga yabadde ye nnyama sinnaziwulira munnange sinnaziwulira mu kwogeramu kwa Shiba audio ezabadde zitrending nga Shiba alaga ayogera ne co-wife we ng'alaga nti yandibadde yeetaaga naye okubeera mu bulamu kuba yalaba oyo omukyala co-wife we Shiba talina bulamu bwe yeetaaga kubeeramu kubanga already obulamu bw'ayagala okubeeramu bwalimu okitegedde kati sirowooza bulamu bw'ayagala ate mbu obulamu bw'ayagala okubeeramu bwalimu anti Amelia kiri bwe kiti Shiba conversation ye n'omukyala yabadde nti nga ye agamba nti omukyala yali yeegomba okulaba omukyala oyo n'abaana already oyo omukyala co-wife yali n'abaana era yabalabye okitegeera ng'agamba yeetaaga naye abeere mu kifaananyi ng'ekyo nekyo omukyala kyalimu kati mukale waaba yakyogedde kibi kye kikirimu nyonyonyo anti mulimu ebimu ffe bye tutategeera mu ekyo kibi kye kikirimu ekiraga nti yesetting okubba muka munne ate babbaani kibba basajja anti neze esuubira Shiba yabagambako mbu tayagala bintu bya kufumbirwa si bwe kiri alina ebigambo bibyennyini gye byeyayogera byeyawukijjawo nti ali lubuto era eyalumwa anti okubeera olubuto ate mwalibadde mumusanyukirako kubanga ye achievement ku ye okitegedde ffenna tulina okuba nga tuli happy ku ye nga tumusanyukirako naye mwe kati mweddidde muteekawo bad vibe kubanga obulamu bwammwe bwonna temwagalayo kintu kirungi ku muntu okitegedde no ekyokuba abasajja kye kirungi ate okubba omusajja tebamubba mukwano gwange kintu ekyo njagala mukitegeere teri musajja gwe babba gwe just musajja wo mwagale bibyo n'oli amwagaddeko amwagale bibye ate ekyokuzaala muntu tekitegeeza nti waliwo laavu ye bbaawo omumanyi okitegedde ate bbaawe mumanyi nze mmanyi wange nze nina kumanya ate otegedde wuwe kati ate mbamanya ati owuwe gwe munne ate ne bannange Amelia wangi twagala ensonga zino ozitulambululire bulungi Shiba mukwano gwo ebiri mu nsi tukimanyi just pretending nti weefula atalina kyamanyi sirina kyempretending era nkuddamu nga Shiba omusajja gwe yazaddemu omwana internet yavuddeyo nemuleeta nemulaga internet yavuddeyo naye si ye yavuddeyo mujja nno okuswala kyamaze okukakasibwa nti yoyo bba wa Shiba naye kigambibwa nti omusajja alina famire alina omukyala n'abaana yes kibba basajja ate naawe okimanyiiko we mwegatta okakasa otya nti nkimanyiiko gwe okyaliwe we muti we mubba abasajja b'abaana munange buli muntu alina entegeerayo manyi mwe mwefuula abategeera ennyo naye ate olumu temutegeera naye waliwo omuntu atera okugamba fulfiga nti weetaaga neweekako tegeera okitegeera kubanga ebiseera ebisinga kati Shiba mumufudde emboozi Shiba buli wamu Shiba
okitegeera ye kennyini yeewummuzaako nti mbawadde emyezi kanneewummuzeeko naye mmwe mulaga temwagala mukola ki wetuba twogera ku kibba basajja naawe mwennyini tukulengera otambula nnyo n'obuvubuka obuto n'obukozesa ki anti mmwe mulina akamanyiro ako kemuteeka mu bantu nobakagala bamalako emirembe oli mukambwe no anti ambuuzizza ekibuuzo kyenyagala omuddamu mmwe temujja tuteereramu ndowooza zammwe muzituteekemu okitegedde nze wemba nina mukwano gwange ng'oba mukwano gwange muto okitegeera buli saawa okyusaako bukyusa nga ngoye bw'aba mukwano gwange togenda kumpuliza bubi kubanga mmwe mumanyi nti buli muntu gwabeera naye mbwabeera amwagala nnyo biri okitegeera ate ffe tulina abantu baffe betuwuliriramu emirembe nti no mukwano gwange tunyumyeko kino tukokole oli omuyimbi omweru nnyo yani okitegedde ni Chris Banina oyo enkolaganayo eri etya nayo nkolagana yange nene nnyo mukwano gwange nnyo mukwano gwange abayimbi abakulu nga babebekulu bakulayo tokimanyi nti bebekulu mukwano gwange omanyi mwagala nnyo mwokwonoona kati gwolaba ekya bebekulu tekikukolera oyagala kwogera kiri kya Chris Banina angoli bagaye nti abayimbi abakwano baba batodda anti kankubuuze gwe tokimanyi nti bebekulu mukwano gwange nkimanyi naye kasinga Chris Banina anti gwe mpuliriramu emirembe obala kuba yesi mufumbo gwomanyi gwe yagamba si mufumbo goludda ku byasibo nyonyola bbaawo yani ani owange ate owange lwaki ate mwagala mubanyonyola mukwano muleke ebyanjagala omumanya mujja bayinza omutwala eyo nga tomanyi kati tulina omumanyisa abantu mukwano gwange owange fe ate twava neziraavu zaffe ziteeka mu public kubanga twamanya temwagaliza mulina emitima emibi baani era mmwe abantu bannamawulire mwenna abantu bannamawulire kubanga kati wendeetaano omuntu wange olaba kati just mikwano gyaffe mutulabako bulabi na mikwano gyaffe ne muteekawo ekintu olwokuba mumanyi kyekisinga oluma tugambe wafuuka Haji Amelia nti Haji yakola ati nti wafuuka Haji nti kuki ku kyabasajja ate gonda banaani nze munnange njagala omuntu ogu omu mu bulamu bwange oba okakasa yani ate wenkakasa yani ate wange sinatuuka time emubaleetera bantu baagala okumanya mumanyi people's right to know bantu baagala okumanya bawo yani bwaba gyali anti ba wange yani kasita wange time wenetuuka kubanga oyinza okuba ndi mulaavu naye nga ye tagiriimu oyinza okubeera nga ye ali mulaavu nga ze sigiriimu kati ebyo mubitulekere mumanyi okwagala abantu nga tebali mulaavu tufuna ffe baki omuntu akuyambako bakiyaye bakiyambi obadde ogedako seegujja ebibatiisa okutulaga abasajja bammwe muba mwabba babbe ababalinanga baabwe babalaga nga bashira gashumba lwaki nawe totulaga teri musajja kino nkiddamu gwe babba omusajja yenna aba yeesaliddewo ate omusajja tebamugaana kyayagala okitegedde omusajja aba ne kyayagala ate agenda okukola ekintu nga sinsobi okitegeera kyakola aba akimanyi kitegeeza owagira enkola ya Shiba anti kati obuzibu Shiba yabagambye atya ye kubanga oyogerako naye nnyagamba ati yatugambye yali kitabo kiri open naye twale mu kisoma anti olwo luyimba njagala gwe kyeyagambye kyekyo kyeyatuwadde nga kyeyatuwandikidde kakati era musome musobole omumanya obulungi mumutegere omanyi waliwo nonsense abeera omanyi bannaye mbabuulire ebintu bino twekake tutegeere newe kiba ki okitegeera tosobola kuŋŋamba nti omuntu simanyi oba waliwo audio musimanyi ate audio gitadde ate bikikati bwogita ekiddako ki kubanga buli muntu yenna mu bulamu bw'ensi eno omanya nti wenkola kino kyekiddako nga bwolaba nti Shiba yayimba n'amanya nti kati omwaka guno nina okuzaala mwaka guno nina okukola kino okitegeera kati bw'omala okuta audio oba bw'omala okukola ki ekiddako lwaki laavu z'abayimbi naddala ba celebrity zitagala nnyo buzibu ki mwe muzitagaza batya mwe muzitagaza kati mulaba muli mutandise kwogera bitabakwatako tebannabibagambako mujjeyo omusajja omuntu gwanabagambako nti yono mugenda nakuswalira bwereere mwe mukakasa mutya nti oyo nga nanyene yatannabagamba Amelia wanje bu audio buno bolowooza ani yabutadde yenna yabutadde yamanyi mukwano bonna yabutadde kubanga siyinza kulowooleza muntu gwe simanyi naye yabutadde just opima bupimi magezi nti amagezi kati bino kino ekyo kifaanaganako n'omuntu ng'abadde mukwano gwange okitegeera kati woba kyali wange bye tunyumya ne twawukana n'obinyumya teri muntu era wootegerera nti tolina magezi kwe kubanga obadde ne mukwano gwo bwe mwawukana n'ogamba mumanyi ngenda kwogera kino ngenda kukola kino biki tolina magezi then
Gwenga omukyala aludde mu bufumbo, aludde mu basajja ozadde abaana. Which advice can you give to Shiba? When the situation gyalimu essaawa zino, and on top of that oli mukwano gwe. Advice gy'osobola omuwa? Sina advice gye nnyinza muwa kubanga advice Shiba gye yeetaaga agyewa. Amanyi kyayagala ye ng'omuntu. Amelia, ndowooza otuukirize engombo nti kyali wange simuvaamu. Kuba omusajja omumanyi ogaanyi omutugamba. No, si ekyo. Kati ogwongamba nti nate omu advice ye yeewadde advice ne yeetereeza ebintu bye n'akeera ku makya nti kati ngenda kuzaalira Canada ne yeprogramminga. Okitegeera n'amanya nti kati nina oggulayo ennyumba. Kimulekawa. Okimanyi nti Shiba ennyumba gy'asulamu e Canada yagigula ye. Ebyo temubyogera kuba tebireeta mawulire. Kati obyogeddeko nga obyogeddeko n'omusajja temubyogerako kubanga tebibasanyula. Kale kino eno ensonga emulekawo okuba nti ye ali mu mawulire lwakuba musajja tulage ekyo batolinga naye gwabadde batolinga naye okuva emabega mu bato mu bintu ebyenjawulo omusajja gwalina teyabba mubbe wuwe. Gwabadde ani gwabatolinga naye kubanga nze mmanyi Shiba ye batolinga yekka. Ani gwabatolinga naye? Yaliko mu bata awo ne Cindy emabega. Ebyali ebya show. Ebyo yali show. Bali bakola. Nkyemmanyi babasasula Shiba bamusasula ne Cindy ne bamusasula. Anti kati kimulekawo kubanga oli alina omusajja we teyabba mubbe ye yabba mubbe. Kati gwomanyi ki oba oli naye yabba. Oba simanyi muganda wange. Mwe mumanyi ebintu byammwe. Okutwaliza ewamu. Meaning y'okuba nti Shiba ne bw'oba oluddewo kuba azaganye. Like she's a feminist. Meaning y'okuba nti ne wolwawo ng'onoonya musajja mutuufu era otomera. Shiba yatomedde. Yatomedde ki? Gwe kyogamba waliwo atayagala bulamu Shiba bw'alimu. Atwogera amazima tugende mpola. Waliwo atayagala bulamu Shiba bw'alimu. Love. Anti kati bwe tutunulira ekyala afuna abantu babadde Shiba agenda funa omusajja nga tamanyikiddwa nako. Bw'abadde anga lwaki tamanyikiddwa? Omukyala gwani gw'omanyi gw'ayina? Omusajja avudde ayina ne family ayina mukyala. Anti ye Shiba n'agamba ki? Kubanga olina omukubirako n'omubuuza ati munnange. Gwe kyogamba buli boogera byonna bituufu. Bannayo yuwiddewo munno omugongo. No, si ekyo. Waliwo ebintu ebimu nga nawe ojja sikozesa weekako otegeere. Tugambe nti Shiba tasobya ku sayidi yo. Tasobya kubanga ate era byakola byonna ebiraba biri perfect. Gwe kateeberezaamu naawe Shiba kangeze mukwano gwe oba muyimbi. Gwe tulaba nga achievements ze zikusanyusa. Akola music we time y'okuzaala azadde saagala mugambe nti ate mwali mwina bye mwogera kati azadde ne ku mwana ate nakyo kiri mu balumya kati mmwe kike mumutegekedde programs zammwe ewuwe ziri ziti biki bye twali tumwogerako ebibi bye mwali mwogerako ebibi benji nti kale tazaala nga muga atalina mwana so wekiri kati nyabo gwe nga looya w'abakyala oyogera ki ku Hajati Nuhu ne Haji omusibe yakabasanya omwana. Nze ebyo tebinkwatako nnyo ebya Haji ne Hajati. Ekinkwatako nnyo just kya mwana. Kitegeera nti omwana afuna obwenkanya nga ye banoonyereza omusango ready guli ewantu watuufu gye gulina okubeera kati awo. Asiira nnyo kyenkyogerako ekyo. Nno wazze otabuse. No, ekyo. Naye sirina nnyo kyenkyogerako. Sikulaba nkonga ddamu ebibuuzo nga bw'oli. Nedda nti mutunyiiza. Mutwogerako bintu ebibi ebimu kati mbuuziza ekintu nga nkulaba noono sirina kuba naani gwe wantegekera. Ati abantu baba baagala okumanya munnaabwe. Bizinesi z'abayimbi ziri mu kugwa. Twalabyeko mukazi munnammwe ali mu entertainment ng'olusanyi yalwagudde ekigu abantu ne babisalambwa ebimere ebibadde tebiwooma. Bwe yali alutandika bwe yali alutandika ani yalumutandikira? Ye yalwetandikira waba yalugaddewo yala yalweggaliddewo. Bannange tukole nnyo ebitukwatako. Obadde olulyamuko. Nalindiddewoko ate yali nderivalingiddekoko. Naye abayimbi baavayo ne bagamba teriwooma. Be bamanya nti beebyo neera Owirande agamba teriwooma. Ate era kati naye afumba olulwo oluwooma. Agenda kuddamu kola ki? Nani? Engeri gyali nti olusanyiira luggaddewo. Golooza abaddewo ate emyaka gyonna gy'abaddewo. Abaddewo ng'alya ku lusanyiira. Ng'afuluma namu n'agenda e Bulaaya. Yamanyi bannaye mumuveeko. Omanyi bannange mugenda nakuleetera abantu okwetta. Okitegeera.
kakati omwana osanga alina bizinesi endala mbabadde ne bizinesi bbiri bizinesi ey'olusaniya ne bizinesi gwe bizinesi yoki kati wogivaamu gole kati ginyonyola abantu mwewatandikira katutegeeza naye alina bizinesi endala nga nga naye bwogamba mu fashion wagivaamu nodda mu mawulire naye ayinza okuba avuddemu ekyo ali ku kirala bane muleke abantu bizinesi y'ebweru ogimanyiiko gy'akola bizinesi y'ebweru ate nze ye atambula nayo baga nti akola mu tawuni yamanyi kyonna kyekiri guys muleke abantu babe n'emirembe gyabwe omuntu wakeera ku makya n'amanya nti eno bizinesi tekyamukolera bulungi n'agiggalawo n'ayiya bizinesi endala kiri okay kubanga neera simwe mwamuwa capital kati kino salawo kimu either yes or no either okyogereko oba tokyogerako nti station yagambye takumanyi sinnakiwulira n'ennyimba zo tazimanyi anti ffe tuli bamawulire tukuleetedde kye yagambye sikimanyi waba tamumanyi nze kasita mumanyi nze ekirungi mumanyi nti gyali n'ennyimba zo tazimanyi it's okay kasita nze ezize nzimanyi Ameri abantu nga muntu mukulu nedda si ekyo oŋŋambye agambye tamumanyi yabagambye mbu takola ki tamumanyi si wekiri nze ne mbagamba nze nkola ki nze siyinza kugamba nti simumanyi kubanga Ameri yawe mabegako awanga ayinza okukolawo olutalo naye katuddamu nga bannange ku myaka gye tulina n'ebintu bye tulimu ng'ate ng'okola olutalo okola lwaki Ameria abantu beebuuza sente ozijjawa kuba balaba eri ogaba sente etwalina mu kuziika kwa Gravity wazimba kyaki nedda wazimba kyaki nyonnyola yogera wazimba kyaki ne miliyoni 2 olabirira n'abaana abalala tulabira sente ozimaasa ate tetukulaba nga bakutimbye eno bakutimbye tetukiraba tokwatangako ku miliyoni 2 yazikwata wali okuteka ku miliyoni 2 n'okusoba wali ogabyeko mmeka nyingi kati kitegeeza kuno okugaba guba mutima tekinnetaagisa kumbuuza nti nzijjawa okitegera kyengeza bana muve mu bintu si kyekyo